Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakuba ekigambo kino nti mwena walakum alayhinna mwena mulina right demu abanda abakyala mulo Nabi yakuba nti mulo mulimu kuba nti omukyala tayikirizibwa kino niwo kimubanda tayikirizibwa kuleeta muntu mu makaago ng'omuntu oyo timuyikanya naye mumbeera eddiini mumbeera ed'omukwano mumbeera edaki kasita abanga bali embeera eyo omukyala tayikirizibwa kwaniriza muntu afaanana mumaka gaiba kibakitegeeza nti omukyala alina kwaniriza mumaka gaiba abantu abali mu layini yeiba n'abantu abali mu layini yeewabwe ng'engemagana eriki eriwo abasinga bungi bo balina emikwano ife nga ti mikwano gyaife era nga tuvanga oluti nga bakubira busimu ajireiga bwokoma munjira noiranga oba agaana nga babikuba papalaba mukaba lwakuba tekategeera ekigambo kya Nabi sallallahu alaihi wasallam obuvunaanyizibwa bwaife bwe tubabanga butaleeta mu maka gaife bantu batali balungi mubumbi era mukibakobe timuna kyenkubanda ino omukyala wange mubikubye mubanda mulimu obutaleeta mu maka gange muntu gwetayiza ninaye mumbeera gaife bwakiremeraku oyagati mukyala kubanga tubikola mumukwano Nabi sallallahu alaihi wasallam yamala yakuba ekigambo ekindi nti bwe bakola ekyo ekiriwo ekyokuleeta abantu omutayikanya nabo nga ekyemerera oli kumutereeza aleni bwe mutuuka ku extent yekoba nti twandyawokayini olwekyo tosooka kuleeta ekyo nabyakuba nti at least mukumutereeza sobola okwira ku kisenge wamukubamu obwibuli kuba okugoba kibi kuba nikonafuna enda kubamu embeera eki katotolowoleza kugoba kwawukana naye lowoleza mukumutereeza mwingire mu kisenge ekyo olulukusa nabyalutuwa omukubemu obwi agataliga abiyino kuba otimunetintikozebaove ku kintu kino okyankukoba toyikiriza oyinaze enkola etya tenda abantu bano wano mu kifo ekyokumugoba ekyo nabbi yakitukubereza Nabi sallallahu alaihi wasallam yakuba ekindi fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darba ghayra mubarrihin wa lahunna alaykum era bona abakyala abukamiri kwimwe nabbi yakiramu rizquhunna mulina okubawa riziki yaabwe wakusuwatuhunna bilmaruf n'okubawa ebyokwambala mu bulungi nozo wenye kulanira ndikuya kulanira alamira basahaba byena omukijjatu wada zena ndikukwako bantu bana mufeeyo kubakyala baino okubakolera ebyo obusiraamu obutukuba okubakolera wa ba'da dalailu ala wujubi nafaqati ala zawji n'ebimu kubiraga obubonero obulaga obukakafu kabi ku mwami nti avunaanwa nnyo okulabirira mukyalamu obumu ku bujulizi obundi okwongeraku bule bwe tuva okubona bwagaliwo mu hadithi ya Aisha radiyallahu anha akoba nti anna Hinda binti Utba qalat Hindu muwala wa Utba yakoba ebigambo bino mubiwulise birimu obujulizi ya Rasulallah Hindu akoba Nabi sallallahu alaihi wasallam wabaka wa Allah ayi alikuwa waba kijoba na Imam Baka baleetera emisango kuba yali nkola ya Nabi nga basahaba baleeta ensonga ne basahabiyati nga baleeta ki ensonga eriye mu maka gaabwe ku mirimu gyabwe mu umma mu byeregendamu omukyalo ono akuba Nabi sallallahu alaihi wasallam nti inna Aba Sufyan nze zeena ninze baba wa Sufyan ayenze tifaanana ono kubalaga ati mukyala yedde akuba Nabi nti inna Aba Sufyan Nabi wa Allah baba wa Sufyan mako niiba oyo niiba rajulun shafi aze wange nga musanga kuno gamu talekuka alikuwa waba amuzaba wawabire ibolo ye imam nebo baba Masamuli kuwa bana kuti ni baba Masamuli baba Masamuli nga shafi talekuka alemera ku kasente nimba nekyeta kukitia bana kabole kawo alikuwa waba وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه
huwa la ya'lam okumananga muzibu bw'abampa tampa kitumala nze na mwana we tampa kitumala nze na mwana muzibu akutulamu kuleka sentaati mweyiye kumimidido mweyiye nze njire nayibeyiye kingalera amaana genkunye biyitiga yisatate kwebirida amaani oli kubalekeramu ku mibiri balikozesa eki ali kuwawaba qala nabi sallallahu alayhi wasallam ya mwana mulowooza yali alikubuuza atya baba wa Sufyani nga musaza mukodo bw'abakumpa kyampa tekitumala nze na mwana buti niwe imamu bakuwawa bibijja kuba otegeire ti statement ojja kuyina mulungi watamukubira ati nkole ntya amuwalire ali statement engeri gyeyayitamu eri abalamuzi n'omuntu ayibbye ategeera kyalikola ki kyali kubuuza yakoba nabi salama yakoba nti khudhi ma yakfiki wa waladak bilmaruf nkulekuye nkwikiriza jja bw'obona nga takuweera ekikumala toola ku sente de niwaire nga tategeire okozese otooleko ebikumala omwana kati awo ntubeerewo ki nti okumanya nga okugabirira bakyala baife kyalukamu nabbi yatuuka okuyigiriza omukyalo oyo nti balo abatali kukuwa sente dikumala mwana wo nkuyigiriza toola ku sente daabalo okozese edikumala okozese mumakalo mulayini eyingi oyinza okulowooza oti omukyalo ono bw'aba ali kukikola kati nga tayibyeyadanga kyafaanaininga ayiba tinikyo ayiba sente dayiba nga tategeire ali mulayini eyo yeene bwekiri kufaananira kityo nabiri mwe yamuyigiriza lwaki lwakubanga obuvunaanyizibwa bwona ali kumuyima nabyakuba ti be buvunaanyizibwa bwe kati toola ekikumala kyoba okozesa ngaera bwokona nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakoba nti omwana n'ebibyo byalina li abiyi bya baaba we kiba kitegeeza nti baaba wo bw'akeera ku ntyo n'atoola ku mu bintu by'olina abatayibyo weerenga takusabe weerenga tutegeire emuwe kati nabwe kityo olw'obuvunaanyizibwa bwa baaba ku mwana tavunaanwa kyova ona nti n'abalamuzi olwokuba nti annafsu binnafsi tekiyidda ku baaba na mwana nti kubanga baaba yayisa omwana we baaba wayenda bamulamula kubamuyita titusuubirayo baaba kwenda kuyita mwana we ayi omwana tumusuubira okwenda okuyita baaba we oba omuzaire kati enjira ekubalaga bintu ebizitowa nti omukyala ayikirizibwa kugema maali yayiba atoolemu ekimala n'abaana be oba n'omwana we singa yiba aba afuuse mukono gaamulula eyo ekyo kiraga bukulu bwa kugabirira bakyala mumaka mubagabire okusinziira ku busobozi bwayo akati nga tunatera okumaliriza sababu wujubi nafakati zawja edimu ku nsonga odireetawo kino kukakata nti kyalukako omwami okugabirira mukyala we kirabwidde automatic oba waliwo ensonga eddirina okubaawo ensonga ereeta eviirako okuba nga obusiraamu bukakasa ku mwami okuba nti naalina okugabirira mukyala we buli kiyeetaaga nsonga ki ekyetuliku azawja bimuqtada aqdi zawaj asahih tusbih maqsuratun ala zawjiha statement evidence lwaki omwami yagaire bwalukako okugabirira mukyala we lwaki kyalukako ensonga eri nti omukyala ebbanga lyamala ng'afuniibwa mu bufumbo obutuufu mu busiraamu kifuuka nti olwo omukyala afuuse ateereebwa olukomera eriiba oba kiba kitegeeza nti ebbanga limala nga maze okola obufumbo obusiraamu obutuufu omukyala ono iba aba afuuse lukomera ku ye kitegeeza nti iba naasalawo movement side tojja kukola buti akola atya anti bitumuwe lwaki alina okugonda kuba wamala okumuwasa ate kuba wansi
kati iwe buli kyomukoba kimufuula omusibe ali ku lukomerawo olina okumulabirira eyo emu ku nsonga ezitukaka tugenda kulabirira abakyala lukago so kikweyendera era muteesuutana nakwesuuta kuba lukago olwekyo wa mahbusatun lihaqihi alistidamati alistimta'i biha era omukyala ono mahbusa nomuntu okuba omusibe oba omuwambe tuyinza okuba tukyogeere bubi aye tidi bwe tunakyogera mahbusa nga muzinzeeko mahbusa osobola okuba ngaoli mu kifo kirala ngezira namuntu akugemeirawo ayinza iteeka netugemeiraawo ngaoli wolikwakolaki kwekirusamu kati n'omukyala atyo aba nga lwaki aba atyo listidamati istimta'i biha kireetewo okutaawo olubeerera okweyagala naye kitegeeza nti omukyalo buli lwale ku lwaimu kyangu ino okweyagala naye okuvaawo kati olwokuba nti ife tunoonyenda okweyagala nabo okusanika nabo tuyikirizibwa okutaawo olukomera olutabaikiriza kwetaaya buli gabwinaje bwe tukireka kitegeeza nti addala kutuuka ekiseera nga takaasobola kuba niiwe kubanga mulekule waideko okulamu kyakolaki kyava igalo abe mu buyinza bwe mu buvunaanyizibwa bwe weeno olagiri kumulabirira kubanga bw'omulekula asobola okwetaaya yeetuusa byakolaki byayenda aye olwokuba omulekobye nti tutokowa tegeeza nti obuvunaanyizibwa bwe mutuusa ku byayenda olwoyena abe niiwe lubeerera nga mweyagala naye kabyawo namwegewo nti bw'oba toli kusobola kulabirira mu kyalo mulekula akole ng'ayonoonekera mu kukola bibye wairenga tene ekirungi aye okumusibira waka ng'aye tomuwa sente daakukwesa oba oli kumusibira wakola kitegeeza nti abasaza tuveeyo tutandika okukola n'amaanyi tulabirira abantu baife tusigaze ekitiibwa ekyobusiramu tusigaze ekitiibwa ekyamaka ng'abakyala tibataayanya tubakuumira waka netubaagaana na buli kyendaku twabawa aye tuli mu mulembe nga twena babe waka ate nga titulitwawa byene bakolaki ate nga buvunaanyizibwa bwaife tukole ino tulabirire bakyala baife kubanga abo boli kumulabirira oyemerera ku magulu gaabiri niwo nkubadde oli wa mugulu mulala era gweyemereraku allah wabankuyaku akuba oti no kiki kyewetaaga ekyokukolaki kyangu olwala enkaawe ekyokulya kyetagisa nti enomanisasula oba nazima ewe mbanfunyeko olusibu waliwaki wetaaga ki nze ndikulooza nti okubaako wano ekitukuumira omugwana sigala kuli wano aye wanaera mukutaayanya kiboneka tuyinza obutasobolagana waziteka kuba mumatifu kukyo abakyala bakukuuma mu mbeera eyo kyova tukakatuwa okubalabirira ebyo biba bikukolebwa olwo omukyala aba amaze okukakatwako okunywera mu makka nga tavaawo ekyokubiri watadbiru manzili n'okulabirira okuteekateeka amaka gaiba singa oba oli kumulabirira mu mbeera eyo gyetuboine buli kimu oli kukumukolera mu layini eyo waengeri y'ebirema aye ebyetaagisa ebisookerwako alina okuba nga aterekera mu maka nga tataayaaya n'okulabirira amaka agalongoose bulungi ojja okuyira nga mashallah olina ekisenge neidiru oba olinayo ekisenge kyonka osobola okutuuka waka olwokuba nti omukyalo oyo asiiba waka nga we wasozayo gatiwa ojja okusula ngaayi muli mu kisenge ekirala ekyo asobola okukyusa ekitanda ensonda leero yakitaaga nti olundi atayo emyezi ngesatu yakituusa yakita mu mulyango olundi mugamba designing eyo yabanga ereeta omuntu okufuna akateteera waka bugunaku ngaabona atuukawaka nga waliwo enkyukakyuka waliwo kati niyabaire bwaireka kubaikolyagana ngatakali ate akyosiisa gaba okuba waka bw'omukyala okole ebyo aye mbegano muli kujjamu ebimaira mukoye anaaba n'ebiseera ebyo kyose ekitangaayize wali anaaba naye obudde okweyagala waliwo okwogera ku isimu lyagwayo tukwenda kulitoolayo mukitandabwa ebiri eyo lwaka omukyala tabaawo nobopale kumuvaala kumutoola asule yeyo kasasira ali eyo batabaawo nkera kujja kukola kale kikakata ku mwami okulabirira mukyala we omukyala alikulabirira atyo kimukakata kwasigale waka alabirira abaana gaiba alabirira amaka gaiba yekuumira mu maka gaiba
kyekuuma omukwano gube gwa bugendererwa kubanga gwagafuna kutaayaaya eri mukyala. Alikuba nti singa ebyo bibaawo omukyala naakola ebyo mulannyi ebyokuterekera wakano okulabirira abaana ne bibaawo ebyo byonna byonna ku mukyala. Alikuba nti nadhiru dhalika an yakuma bikifayatiha walinfaqi alayha. Nadhiru ekisasulamu ekyo omukyala okukola ebyo omwana kyolina okumusasulamu kwemerezaamu bire byendyeko embalaga. Kiba kitegeeza nti omusomo gwaife ogw'olwaleero ndinga ate ndikubalaga lwekiseda abaami n'abakyala, kubanga kyekutulaga wano bulungi nti omukyala singa ayikiriza okutyama amaka gaiba yalabirira abaana yalabirira amaka yekuumira awo tali kutaayaaya kikakata olwo omwana okumukolera buli kintu mu maka. Ekiri vice versa nti bwaba ali kubikyusa kitegeeza nti kikaali kyamukako ku mwami. Mukyala alemeire oli kumulobera alikuloba takuvunanwa tibyakakaka ekiyirira nakumuleka nekiba kisigaye. Akuba nti maadaama tizawujiyatu bainahu maqaima ebbanga limumalanga kukali mu bufumbo bwaimwe olwo omukyala bwaba alikolabira ebyempako bye kitegeeza nti omwami walukako okulabirira mukyala we mu mbeera efaanana neeyo. Walan yujidu nushuz era nga tegaganibwawo nushuz wakati mu bufumbo nushuz kiba kitegeeza nti omukyala okwewaganaza okwetamu al-ulu okwekudumbaza okwekuluntaza oba okwekudumbaza okwegundeza eri abakyala nga yegundeza kumusaaka bona nga tali kumubona ayenda bamwetondere ate musaga alikola buli kimu alikwegundeza. Abandi baina okuba mukuba ali mulungi kuba bamukoba bangi yegundeza bangi mpega lwaki oli wano omubuuzanga bangi nga boli kunkuba oli mulungi era abayinza okwenda bangi ali muti lwaki oliwo lwaki tituliiwo bangi abalikwenda lwaki ndiwona nti mbigana okusalawo okwasalawo nze kuti ebyokwegundeza bireke oli egundeza kabiri nga tolininze ng'oli wenka ng'oli kwegundeza kuba n'abalikwenda bakole ki aibanga lumala nkiriza omukyala nti bakutwe tiwegundeza ku mwami bwewegundeza ku mwami obusiraamu omulekula obutabati kiba tikikaali kyalukako okulabirira kituuka n'okuba nti akole bulungi. Lwaki aliwo maadaama tizawujiya bainahu maqaima walam yujid nushuz au sababu yamnau min annafaqa bwekutaba kwekuluntaza era n'okuba nga tiwaganibwawo emu ku nsonga ediremesa okugabirira omukyala kuba diriwo doona. Amala bil asli al-aam nga tukolera ku kiri origino ekibuna ekiri jeno n'ekiriwa ndikulingirira ensonga eno okutenda kuba obisa nti ebbanga omukyala lyamalanga alikwekuumira waka olw'okuba ekiragiro kya Allah kiyamuwa wakarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliya. Kati singa bayikiriza ekyo batyama mu Makka tuteekwa kubalabirira nga bwe kyetaagisa. Lwaki? Lwakubanga ebiri kuvaamu ebirungi nife tuli kubifuna kuterenkera mutima mukyala kutereke buli lweru mwaganawo towulira ku nti ate abaire kwera amasangike towulira ku nti ate kino oterenkera mutima mukati olw'okubanga ekyo kiri benefits ediri kuvaamu diri kwiragiri kusingira okakibwa okumulabirira kyalukako olwa origini ere gyetusoose okulingirira ebuna nti alikubayo yakufunisa emirembe olw'owendo olina okumufunisa emirembe mu kumutuukiriza byakola ki byeyetaaga aliba mukubitegeera ebintu bino. Asli al-aam okuba nti kullu man ihtabasa li haqqi ghayrihi omuntu yeena agemebwa n'asibibwa awantu olwa right ey'owundi wa manfiatihi n'emigaso egy'owundi nga
rights obuvunaanyizibwa bw'obundi n'emigaso egiyiweebwa bw'obundi n'ebikuleetera okusibibwa bw'oli obutavaawo. fanafaqtuhu ala man ihtabasa min ajlihi. Eyo ni asli am. Oba ndete example ki? Allah tindiwe najirete kanjino n'omwana munana olw'okuba nti omukyalo ono asibibwa waka lwa migaso gye yewe mwami gutegeeza mutima gwo. fanafaqatu kati okugabirira okw'omukyalo ono ala man ihtabasa min ajlihi kuli eriwo omwami ofuusa ensonga esibibwa omukyala waka. Ukitegeera ndowooza ali waka yali bayirajo yako ali waka ku lulubu biragiro by'Allah yakuba kati niwe olina okumugalirira kubanga emigaso egiriva mu y'okuba waka isamuliro kati olina okufuba okole ki tijja kuswikaawo shuruutu istihqaaku nafaqati nga kuli basomesa conditions tetulina okulingirira meemale kikakase kumusaaga okuba nti lukako alina okugabirira omukyalo condition zibiriwo liringa itaala akiddaali somesa kubanga bwire okoze ki kukiini. Nenda kumaliriza ne hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayagamba bwe tulingirira ebifiire mu buvunaanyizibwa obw'omwami eri mukyala we mubwetegereza bulungi. Kitegeeza nti ezira kibeesaawo omukyala baada Allah okutoola ku omwami nga niwe oli mukibitwamu tinikyo kati mu bigambo ebyo nga bubiringire mu mbeera ey'okunoonya akasente wajja wafuna emitwalo ebiri webakiraku wena waalya waina namalala ibiri wakanga wetaaga malala kitundu mwakozesa kanaana wasigaza ina kunti owabufumaako bati sukaali waleka ebiri nakwota wasigalanga bwereere buli lunaku ng'ozira kusigaza obuvunaanyizibwa obwo engeri gy'obutuukirizaamu obwo. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakola statement eno yakuba nti olwo omulimu omunene abakyala abaami gwe bakolera abakyala baabwe mu busiraamu Allah bwe yalagira abaami bakolere nti singa omwami aba ali kukola omulimu ogwo mu butuufu bwagwo Nabbi yakuba nti law umirtu ahadan an yasjuda li ahadi singa nali bakulagira muntu mu bantu kuvuunamira muntu mwini. Statement mugyetegereze bulungi singa kiringa hadithi ena bigyeyogera nti salatu jamaa obulungi obwokusala sola ya jamaa yakoba atya matini gayogera gatya Nabbi yeegomba okujyayo kyamayumba ag'abantu abatajja kusala jamaa ayo okuba nti amayumba ago galimu abazeeyi galimu abaana abato galimu abakyala abatakakatwa ku jamaa yeegomba nti singa kyekyo nangire nakwokya lwaki twaidde kusala jama ayi teyakwokya era teyakiragira ayi olw'obumi bwafunamu ekyo nekyalogera kyoliko okutaasa abantu kati ne wano olw'okuvunaanyizibwa omwami bwakolera mukyala we bwe buli munene singa omwami abutuukiriza singa Nabbi yali wakulagira muntu kuvuunamira muntu mwine yandiragirira omukyala avuunamira eba nkirwire okuŋŋanira mukitegeere bulungi. Kitegeeza nti abaami tulina omulimu omunene gwe tulina okukolamu bakyala biffe waire tuli mu mbeera efaanana etya. Saba Allah wekitiibwa atuwa okutegeera ebigambo ebyo. Kyova obona mu aya eri mu suratu Nisaa'i aya ya 34 Allah yakuba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nnisaa. Aya etegereze etugayitira bano abaami waliwo ekyafawo kinene waliwo sahaba mukyala wayagaba ankubye ki Nabbi yamaliza ng'ali kulamula ati weenajja omukube bawo bakasimbula batebagolola nga gyeguluyulenga akuba Nabbi nti bayize rijiuhum bayize eriyo bakabwenkuleeteire bobono arrijaalu qawwaamuuna ala nnisaa. Abaami n'abali waigulu kuki mu levo z'edda buli kimu nga bweva obwiba inula wano arrijaalu qaimuna bilmaswalih watadbiri wataqdiri qawwamuna bitini. Abaami n'abeemerezaawo ebitereeza amaka n'abakyala n'abaana okubalagirira kati wazirayo kiyiddira okuba nti olwokubanga yemu omukyala mukuma oluŋŋamya nti yeena amusasuza amukube ayi gaali azira iteeka lino kati Nabbi yakozesa kulamula gwe ekiseera ekyo Allah yamuziza ayitaha ekyo be arrijaalu qawwamuna ala nnisaa.
lwaki magayo aya bima faddala Allahu ba'dahum wa bima anfaqu kyetufuna okubanga obwina Allah yasukkulumya abaana kubakyala mu ngeri ed'endawulo yabasukkulumya muki yabasukkulumya muki mu budulizi nti abaana omwami mulala bagulya bakyala bameka yabasukkulumya muki mu kusika al-irth nti omwana omulenzi atwala ebitwala abawala abameka yabasukkulumya muki mu ddiya n'ebindi bityo Allah yasukkulumya abaana kubakyala wabima anfaqu n'olwo ebyo bibawa abakyala abaana bebawaki kati olwebyo omukyala ali wansi mu mbeera donna eriiba kati tateekako ikumasazoereramu kubaki kitegeerere so tukola obuvunaanyizibwa waife ku bakyala baife tujja kufunamu empeera ekyokubiri tujja kufuna emirembe mu maka gaife mbalayirira Allah okutoolaku omukyala alina kizibu oba kyaki toyinza kuba nga otuukiriza obuvunaanyizibwabo nga bwe tuva okubusoma mukyala natabaamu ngekemera okutoola kwabatono era abatafuna kwaganyikika era bwomwagana iwe omwana oba niwe otali kutukobera aye aba aliwo obugendeevu bwowenu bwotakoba aye singa otambuza ensonga nga n'obwenkanya buliwo ala adili eri okuba nga bali babiri oba basatu oyinza okugula emmere ebiki aye nga alimabiti nga tobalansingawo eno ogwayo olulala eri munana wabanga buli kimu okikola buli kimu aye nga awo waliwo obunafu kiba kitegeeza nti bwe tuli kutukobera aye aliyo ekiri kuleetawo obuzibu saba Allah ekitiibwa okutegeera ebigambo ebyo saba Allah tulungamye byetuteeka okukolera abakyala baife mu maka gaife tubikole kubanga tukasa bulungi nti ensibuko ey'emirembe etandikira mu maka mu nsi muno ne ku ngomere saba Allah owekitiibwa atuteere mu bakyala baife okutegeera obuvunaanyizibwa bwaife gye bali kubanga ne bwe tunaabakola nga tebaliddi nti buvunaanyizibwa bayinza obutatubonawo saba Allah atunyweze atuwe riziki enaatusobozesa okugabirira abakyala baife n'abaana saba Allah owekitiibwa atuwe okuwa eddagano ebitiibwa mu maka gaife saba Allah owekitiibwa atuwe obwenkanya wakati waife ne bakyala baife ebbanga netumala nga n'abasooka kulala kubanga bona buvunaanyizibwa bunene eri abasaada ne bakyala baabwe saba Allah owekitiibwa atuwe ekitiibwa ekiva gy'ali atatuwa bunoomufu mu nsi muno saba Allah atuwe obulungamu kubanga n'ebirala tufiireku saba Allah tabaraka wa taala atusaasire ne bakaire baife abaafa abenga lwobujjana n'okusaasira kwe saba Allah owekitiibwa abakaali abalamu abalunganya abanywereza ku busiraamu era abaitirivu saba Allah atuwe ebirungi ebibaire ebyokufunira mu kaseera ketumaze ketuli wano bwe tuba tufiirimye ennumba ye abenga atugera okufuna saba Allah atuwa kweyitusa kubi akaseera ketumaze wano atuwe kweyitusa bulungi nti singa twongeiremu saba Allah owekitiibwa atuwe okutegeera obusiraamu era atuwe okukoleraku ebyo byetutegeire babire alina kyabuuza bankubye ati ngumubuuza bwemba nkiidi nakyanukula bwemba tikiidi twajja twatusoma twingi babire alina kyabuuza